Abali ku focus, thank you so much mba mukikola. Abasubscribing edda tubebazaako ensusu. Abatana bakusubscribinga please mu subscribing tudduke speed ya kitalo ku bantu tumale tudivinge mu topic ya leero ogerageranya empologoma 3. Akwaliko empologoma 2 n'akasimba kamu. Livingstone Kasozi basudde ne Kafeero. So ko muze kubalabisa. Abalabi baffe mu namba lamusizzaako aba Focus TV n'aba Kojjaka Gato exclusive. Yes. Mwenna tubeebaza olw'okusubscribing era tubagamba ndi mwongere tutandikiriza okulaba gye tulaga. Era weekend gye nagenda okutugwako ndowooza nga kye twagala tumaze okifuna naye tusaba Mukama Katonda abeere nga yatuli mu makkati. Yes. Mu subscribing mu likinga ate mu sharinge. Okay. Commentinga nga mubwe mu commentinga tujja kubanga tufuna ebintu bingi era nga twanukula ebintu bingi abamu muli n'ebibuuzo byammwe bimwandayagadde byanukulwe mu comment section bimutaalabako bimwandayagadde okulaba omugenzi Prince Paul Job Kafeero the golden boy of Africa. Yalina mikwano gye ab'enjawulo era nga njagadde nze nganza omuntu nokoleyo abantu 3 oba 2 abeeyunga ku ye okuli Livingstone Kasozi okuli ne Hamani Basudde Commando wamuta jeno muveeko the prophet koja abantu bana abasatu twagala tusoke otubuulireko ku byafaayo byabwe then tubagerageranye tujjeko 2 betuba tutambula nabo mu maaso. Abantu abo basatu Kafeero yetu mumanyi kati. Kafeero mumanyi. Mujja tujja kuzaako omuyimbi gwe bayita Livingstone Kasozi. Livingstone Kasozi twakwatagana naye nange yansanga Busanzi nga ze nga atunda oluyimba baluyita essaawa y'omunaana nansanga ewa Kasajja andisaniza awali Yamaha Center yajja ne bakkiriziganya ne Kasajja nga tetwamanya nga sirina kye mmanyi sinza gamba nti oba ki ne kiggwa oluyimba ne zisasulwa ennyimba ezo bwe ndibanga oluyimba lubayita essaawa y'omunaana ebaako okukola ki okubuuza okulumwa ebaako emiranga ebaako ki essaawa y'omunaana ebaako kayisanyo essaawa y'omunaana ebaako akayisanyo bona bagize ojja kubanga oluyimba olwo gye luli kimanyi nja zifuna ennyimba ezo. Okay, ate n'ekirala kyokola buli woyogera tayito kirungi kojja kati gweyogera tayito zennyini anti nze njogera tayito y'oluyimba soogera bigambo birulimu era agenda ku mutimbagano ojja kunoonya oluyimba baluyita essaawa y'omunaana lwakubibwa Livingstone Kasozi mu 1983 84. Okay. Livingstone Kasozi ono kojja mu bayimbi bano ani yasooka mu bana abasatu? Livingstone ye yasooka okuyimba. Simanyi kuba ye yasooka okuyimba naye yasooka okujja okukola professional gundi okuyimba nga oli professional nga bakusasula. Okay. Yali Livingstone Kasozi kuba bwe yajja bwe waayitawo emyezi gyali 3 ne tufuna Erifereti Kimera muganda wa Misusera Segamwenge ne Mukaabya ne bajja Mukaabya Godfrey Bunjo muganda wa Mukaabya ne kujjirako muganda wa ne kujja Kamiri Sengendo ne kujja ne mukyala we Robina Nakisozi ne kweyunga na Margaret Nampa ne Peter Balijidde nabo ne bajja. Okay. Kuko twateka Godfrey Muwaya ne tusaako Dani waliwo Dani Walakira ne tusaako mama muzivuka mulala yafa yali weliwe Masaka we Rukunyu mwerabidde n'abavuka abalala ne tukola ekibiina kye bayita picking guitarists ne tukikola ne kitandika okukola. Okay. ne tufuna okwo kwe twayunga n'omuvubuka bamuyitanga anti kati basajja bakulu bwe ngamba bamuyitanga Burhani Mawula nabo ne tubagattako ne Burhani Mawula yaleeta Nalukwata bamuyitanga Regina Nalukwata ne tugenda nga tubagattagatta bwe tutyo ne tufukola kye bayita picking guitarists ne tukuba ennyimba ne zitambula kati ekiseera kituuka gundi alaba nga agize asalawo okgenda kuba ne gundi yali abeera awo mwami Moses Katende nga abeera awo asibira ku dduuka ewaffe
ne bakwatagana Moses Katende ne bakwatagana n'omwami Livingstone Kasozi ne bagenda ne bakola ekibiina kibayitanga Lukwata Gita Singers. Okay. Bakola ekibiina Lukwata Gita Singers. Waba wayiseewo akabanga katono gundi najja wayitawo ebbanga eriwerako nga bakola ekibiina ne kiba kyamaanyi ekyo nga kyekivuganya Super Singers kuba Super Singers kyekibiina ekyali kisinga okuba ekyamaanyi mu Uganda. Super Singers nga mulimu baani? Super Singers yalingamu yalimu Fred Sebatta, yalimu Prosi Sebatta, mwalimu gundi Nabatta mwanyina wa Sebatta, mwalimu Matia Luyima, mwalimu omwami bamuyitanga Guludene yakubanga ngoma, mwalimu David Kizito, mwalimu omwami bamuyitanga Mukasa Zedde, mwalimu omuvubuka bamuyitanga mama ni abavubuka abo bavubuka abo mumbeera bidde kati emyaka mingi emyaka giri mwana mwataano in fact kati naye nga abo bomba ajjukira bulungi nyongo gundi nakakaawa kaana kato. Yes. Uyu gola bamukyala Luyima nga kaana kato. Nga kaana kakyali kato. Nga bwali obwana busatu. Mwalimu ne Kadulubaale ne Zeulia. Bonna baalimu bakadulubaale nga bali omu nabo bakyala nga bakyala Luyima. Ne tukola ne show ne zigenda mu maaso nga yamaanyi nnyo nga ate waliwo Entebbe Gita Singers. Entebbe Gita Singers ngerimu baliwo. Entebbe Gita Singers yonge erimu yalimu Dani Mugula Saalongo. Mwalimu Sulaimani Mayanja. Mwalimu Matia Kakumirizi, mwalimu Rose Kakumirizi, mwalimu Namuddu, mwalimu Catherine Namatovu, mwalimu Haji Kateregga, mwalimu Semakula, yoyo mwanyina wa Nakisozi oyayimba oluyimba mu nsiko. Mu nsiko mulimu nabandeta mu nsiko yange oyo yalimu mwalimu nga ababana bano bawamala bonna baali tebannajja baali tebannaba kujja bawamala. Okay. Naye nga ebine byali binengebyo bina byamaanyi nga wekibeera tobeerawo. Kyekibiina kye baayitanga Entebbe Gita Singers kuba ebyo ebibiina okutandikawo Entebbe Gita Singers ne Kadongo Kamu Super Singers okutandika kyava kubeera nti ate ekibiina ekinene ekyaliwo kyasasika. Ekibiina ekyo ekinene ekyasasika bakiyitanga Kadongo Kamu and Culture Company. Okay. Kyekyalimu abo bonna Bamatia Kyakamala, Gundi Kiwana, Stephen Kiwana, taata wa Gundi. Taata wa Kinene. Kinene omumanyi? Kinene ono yalimu Eagles. Stephen Kiwana yali kitaawe. Mama Kine Yerehema Namutebi. Okay. Nga baana bato. Mama Kine nabalabako nga bwana buto. Nga bukyali bwana buto. Ne Sebatta nga mwana muto, muvubuka mulenzi muto. Ba Fred Sebaale nga bato. Fred Sebaale yali tannajja. Ate eyo Gundi ba Fred Sebaale bazze wano jjo mu 94 nga Gundi atandise Matendo Promoted Singers. Atandise Matendo Demonstration School. Ngeri yitamu abantu abo n'engaba. Nenda bowe babeera ugo tobalaba tebakuula bulire kituufu. Nze ngamba mukadde gwe anti kati gwe kubanga gwate bo bakusinga obukulu. Nze benjogerako bajja nga nze ndi musajja mukulu nga bo baana. Kojja lwa akantu kwayogedde kulwokusatu tondeka nja kuleka kuba bwe naawe likati. Ate nze siri muntu mukopi kutuuka kwekyo bwe baba bampise. Oli yangamye nti nkwetaaga ate nange ngene nga nyimbagatana n'abo. Ngene n'ensuusu. Sibwe nkola nze. Kojja. Ngenda ne mmala kumanya bampise nsobola nti nembuuza nti nsobola okuba n'omuntu bw'ati ne bw'ati omulala ne banzikiriza. Tomalaga suusu. Saagala kufuula muntu kyetwala. Kojja. Livingstone ebiseera ebyo mu 84 akuba oluyimba olwasinga okubetutuma. Lwatutumuka nnyo oluyimba lwolwo ssaawa y'omunaana. Basudde aliwa? Basudde tannajja. Basudde tannajja. Kafuiro yasooka ne basudde era okujja. Abantu bano babiri mu myaka baali benkana myaka. Baani? Basudde ne Kafiiro. Kafiiro lwakuba yasooka basudde okujja. Naye ate Kafiiro yali muto ku basudde. Basudde yali mukulu. Okay.
so ate ne gundi yali muto ekikusesa aliwa Kasozi yali mwana muto newankubadde yabasooka bano okuyimba ate yali muto kati bebe ali mu myaka gye gimu ne yani Kasozi yagenda okufa nga ali 28 around there yali oba 28 Basudde yafiira ku meka Basudde yafa ndowooza alina 38 oba 39 ekituufu n'emyaka giba gyali kati gundi Kafeero n'afiira kwa 37 bonna abayimbi baffe abalungi bonna bafiira mu myaka egyo wakati ate waliwo yafiira no kwa 26 alwena ye yali agiwezezza Umaru Katumba ndoza siroza ndi yali awezezza n'emyaka 26 yali yakamala okusoma ekkololo naafu ayimba bulungi nnyo abantu bamwagadde ate koja kubana abasatu ono kyankizo kiki yalina kubanjagala yetu mujje mu game Livingstone Kasozi yali alina nga muntu mwematize ayematira amalala amanyirwa yejakamu kusaawa zino omwana alaba owa 12 tuyinza muwa muyimbi kyamalala g'omukulu oyo nga Kyagulanyi Silver. Oh yes. Silver Kyagulanyi. Bangamba ina akantu kyakolanga mu motoka ye tasandabirwamu. Motoka siye. Terimu esi yokka atendabirwamu tazisiza. Motoka yani. Mulasi yali agamba. Yani. Eya Silver. Yemyaka ejo. Nebona ayogere yemyaka ki Silver Kyagulanyi okuta emotoka gye yagula yali Prado. Nga terimu esi yali nkaddemu. Yalimu S abantu bantu abamu bajubisa olaba naye mulasi kisafi kye yavuganga nga kirimo S nate yali alina Prado yagamba omusajja tusanga nga tufa akatuuyo yamga mutambulizaawo bali wenaloza shoji balaga mukwana emotoka ya Silver bwali togimanyi giveeko abatamanyi Silver Silver ayinza okubeera mu motoka etali mu ndabirwamu olugezigezi nga nenga ozambulamu nga tolinya muluyita lugezigezi mbulirayo ennyumba mwoyingira engato n'ojja koja tuli ku motoka anti emmotoka ate yo ya bbeeyi kuba emmotoka ennyumba agisiimulira 100 emmotoka abajooza bajooleza 200 koja naye emmotoka yo bwotyo bwokola bwe mba ng'oddugala ebigeri gwolooza lwaki abantu abamu bali polite bubeezi naddira n'assaamu ekiveera kwe mulinnya naye mukulu yakisusangamu bw'aba akisusanga nga otambulira mu yiyo eyiye nga togiyingiramu eyeetaga obuyonjo omanye abantu abakyafu balowooza nti omuyonjo wa lugezigezi gwe bw'owulira nti oyagala bikyafu takisi weeziri mw'onaasanga ebikongoliro mw'onaasanga ebiku mw'onaasanga biki koja tuddeyo wali nedda nze andi mwe mwagala nnyo abantu ababembereza nga buli kyoyogera kyakkiriza Livingstone Kasozi ng'ogyeko ekyamalala music wise ne bana abasatu yali atya yenga yali ng'ayiiya ku level ye manyi bwe muba munaayogera ebintu mulina okumanya level gye mugeraageranya bw'oba ogeraageranya nti Alani Okello ne Pere tolaba nti Alani Okello ali ku level yiye ne Pere ku yiye akati kitwale nti basudde ye Pere ate Kafeero Maradona oli Alani Okello kati ono Alani Okello yayimba ye naye tatuuka kuba mukwano bali baleke kale kiki ekiyinza omujjukirwako ennyo Kasozi okubeera nti yemu ku bayimbi abaavaayo ne bagamba ni munnange nno siriimu kyankola n'ayogera amazima era ne tutandika okubeerawo nga tukimanyi ffenna n'ennyimba ne ziyimbibwa na buli kimu nga buli omu asaasira Kasozi era n'akuba oluyimba bwe ndiba nga nfudde nga mazo kyasanga n'ayita abaana be Diana ne Sematimba n'abalaamira yafunamuko ku musika ow'endongo mu baana be omusika sikitegedde kyoyagala yafunamuko ku baana nga muyimbi nga guyinza okugamba saa zino bagezaako ne bagezaako naye ekyenjagala omanye nti taata wo bw'aba yali pulezidenti toyinza gamba nange kangezeeko mbere pulezidenti ekitone tolowooza nti nno oli bw'aba mubuusi wa high jump ekitone kuba kyakitaawo naawe naaba mubuusi wa high jump koja sikyogedde mu bubi nange sikyogera mu bubi ndi mukugamba yafuna nange nkunyonnyola ne gamba nti ebitone tebabisikira kale eyafuna ku kitone ekitone tebakyakwaya linga sexually kubanga yakuzaala
ndi mukugeraageranya kojja gwogeraageranya obanze nandigeraageranya ngabo ngambye nti kinene ati obuuziza ne gamba nti tekiriiyo olw'ensonga nti abaana ebitone buli omu aba n'ekiki mu kuzaalibwa ekyokuba nti kitaawe yali yafunayo mu mwana era nga kyova tolabangayo mwana waayimba kuba bakafeera obalaba n'aba basudde obalaba kiri tukoma wali ate kiri oli yali talina kitone yali ayagala bwagazi music abalina ebitone beebana babiri kale gwe nno agoberera episode eno nagambye twagala kusimbuliza foundation w'omusingi ogwa abasatu bano era omu tujja mujjamu tusimbule oba tugende mu maaso n'ababiri okuli Basudde ne Omugenzi Kafeero enkolagana yaabwe tujja bageraganya okusinziira ku kojja bye naaba mubuuzizza ojja sigala ku mikutu gino ng'ogoberera tujja kufuna ebirala bingi kojja tuweeko ne ku isole wa Basudde oba wa Livingstone Kasozi tumutegedde kati nkati gundi yajja Basudde yajja mwaka kyogo kaza kinono mu musanvu biseera si biseera bya Kafeero naye nga Kafeero ye already waali najja n'ennyimba ze ng'azitunda naye mu kujja okusooka avaawa Masaka Kabale Bugonzi nedda Bubondo naye bwe yajja n'agenda mu bibiina ebyenjawulo nga bimugoba buli kibalina gye yatuuka yagendako mu basebata n'agamba nti nedda ayinza tebalaba waaka nedda baaba nendabika baaba sebatanga muyonjo muzibu n'agamba mugamba mpozi agendeko mu Bantebe bamugaanira ku gate wali kamulyango awo wali paaka ekadde molo weeri awo bamugaanira tujjudde ffe abana bali eno bantu bakulu be bayimba kiki ekyali kyenyaza omukulu nedda omuntu ojja obeera awo nga bantu ne batakusiima busiimi ate gwe kyokola n'obakakasa era kye nayagala ku mwana w'omusajja oyo yabakakasa teyapowa n'akomawo ku dduuka wane ewaffe ku gundi ku Yamaha ku Kasajja and Sons gundi n'amulaba gundi we yamulabira aliwa sajja bamuyita Kasule HK ebiseera studio HK bwamulaba n'amugamba olina ennyimba biki ayogedde bakkiriziganyizza naye nga wawulidde sente ezagula ennyimba za Basudde ezo wootiire ensi ajja na nnyimba kyolwoza atembeeya ajja n'ennyimba ng'alina mukyala Mugerwa wali w'amaanyi olwo alina Linda Ziwere alina Mire Nannyondo alina ebikookolo abange kembuliridde mbadde nga ntunuulira abakyala mujja kunenya mboogerako olwo era ng'ennyabbe ajja mwegulire ono obwava bw'okubigula nabafunye bali bamugobye mu bibiina byabwe bamugaanyi ajjewa ekikamugamaniza ennyimba njazitwala n'awuliramu yamuyimbiramu olwamugamba Basudde nti Basudde yono nti omanyi okuyimba nti jangu tugende emmanju n'agenda emmanju wali emmanju wali studio naye ye teyamutuusa na mu studio ne badda mu kaofiisi akali awo nti nyimbiramu oluyimba lwolwo n'agikuba endongo ng'ayibeera nayo mama yamugamba komaawo toyongerayo kimala n'amugamba nti olulala lulwa n'akuba Mire Nannyondo endongo yalwo yali etandika olwatandika okuba ng'ayimba ebigambo n'akuba olwo lw'ebikookolo n'amugamba nti tugende mu studio kyondazeeko kimala HK yali gundi yali bulooka n'azitwalira Uganda Sound Studio yali bamuyitanga Mayambala Sekasi n'alikodinga ennyimba ezo twagenda okutuuka wiiki eddako nga mu Kampala olina w'oyita nga buli muntu anoonya waliwo omusajja yazze bamuyita Amani Basudde ayimba ng'obuli w'oyita nga mukyala Mugerwa yekka yatambula buli w'oyita mukyala Mugerwa we twagenda mu ssabo ebyo kati ate olyondooza ogwo wali ofulumizza omanyi ntya nnyo omuntu okumala gavaamu bitamusaana ndowooza oyo wuwo kaakati ekibuga kyonna ogenda okuyitawo omwezi nga eggwanga lyonna nga Basudde abuutikidde eggwanga lyonna ebivuga ebyakubirwa Basudde mu alubamu eyo biyinza obutaddayo okukubwa wantu walala yajja bakakasa n'abakakasa nti bagundi mwangoba
kati yozo twagenda okutuuka okumala omwezi gumu nga buli omu ali awo ayagala agende mu kibiina kye nga naye takyayagala nga takyayagala olwo naye ng'ayita kuli nga yanga akamirwa bina si yali yeemima ne batambula nga bavimba ne gundi ne kasozi Kasozi si yali avimbira obwera ate Kasozi nga buli tadeto akomalala amanyi nga talwana alina kyanoonya oyo nga n'abasirikale bamuyimiriza n'abakuba ye Palaso ku mulembe gwaffe guno anti Palaso oba King Saha King Saha talwana Palaso w'ebikonde Palaso ye atalwana akuyisaamu mpi bw'oba omumanyire omuntu bw'omumuyiga mu mute kati olaba nze nsaasira abakyokoza Saha naye lwabali balaga kye bayita Saha kyeki buli muntu agendanga kwekweka ng'ayitawo nze mutya Hamani akwataganako ne Kasozi bafuuka ekizibu bakutalaganye Kasozi basudde ne gundi ne Katende bakoze Lukwata era practice batandika gikolera Lukwata bagikolera bali ku YMCA bakola gundi yaabwe neeterera bulungi nnyo perfectly ne bagenda okukola share sooka ensi negwa amatu nga bakola ekintu kirungi nga bakola ekintu class kuba gundi yali akoze mu Diddi nga mumanyi bulungi gundi Moses Katende ne bakola shows nga nungi nnyo nga nungi awo okugenda okuddako basudde n'akuba teepu endala ate yawuniikiza kuba yamala omwaka gumu nga tazzeemu kuba teepu ndala nga eyo bayita okukama naye ng'era ekyatunda kubanga era yasituuka kufanga eyo teepu ekyatunda nga bw'oba oleese teepu ez'okutunda nga y'emu kuzitambula n'addamu n'akola alubamu endala bagiyita okuzaala kwa leero eyo yakubiri olwo eyo yo teyatambula nnyo kunaalyoka azzaako ekiwuka ekyagwa mu ntamu nebamba yanyuya sitole nga buli muntu n'atuula n'agira bw'ati ku kiwuka ekyagwa nafunye ekirooto ewaffe mu kiro nenja ntya nnyo ebitalojjeka naloose ng'eyo waffe mu ntamu mulimu ekiwuka nkula yamunya olwo buli muntu n'agamba nti omusajja yiyize n'ayiye ennyimba awo teyegase ku bibiina bino akoze sinnakyogera naye obwedda tunyumira naawe kyennyonnyonnyodde kirala ate oyogera birala bali mu kibiina kyabwe ekyo ekyalukwata kati awo oluvannyuma ne baayawukana nga wayiseewo emyaka 2 atukabugamu enkwatagana yalema olwo Moses Katende afudde olwo Moses Katende yabeerera webakubira ekigundi gye baayita Mpanga naye yafulumya alubamu eyo Mpanga ne balyoka bafuuka ekizibu eyo Mpanga nakati olimba ndaba abaana balumanyimenga ku ssomero olwo kakati ndowooza ze zimu ku nnyimba za Kasozi ez'amaanyi si lwa Kasozi lwani olwo lwali lwa gundi lwali lwa abamu balowooza ndi lwa Kasozi naye Mpanga lwali lwa Moses Katende Moses Katende era lwaki lwatakinzeko oyo nyina kwe nabadde ku mitimbagano ate oli yakola ensobera yawandiikirako ddala linnya anti kati ennyimba zino zaakula bulala gwe baagala gwe balutuuma naye nze nyinza okuba nga nze nkola ensobi okuba nga ndowooza nti lwagondi naye nga baali bonna basatu mukyala Katende ne ani ne Livingstone Kasozi naye nga lwali lulungi nnyo era Kasozi bw'aba yaluyiya Mpanga ndowooza lwa Kasozi era erimba message yali nnungi nnyo kati bwe baawukana gundi akola kabuladda basudde ne Kasozi Lukwata agisuulawo akola Kampala Music Stars wakola Kampala Music Stars ate addira wafunira ani wafunira yafuna Walukagga n'amugattamu Walukagga naye yayingidde endongo ebiseera ebyo Walukagga yayingirira yali mu mwaka 92 yayingira mu 9 olaba alinamu kataaci ako wadde nga muzikwe yamwongeramu ebirungo bya bino naye alinamu kataaci ako ak'endongo y'abasajja abo anti yali inspired by Kafeero
music we era nayagala nnyo Kafeero ku nsonga era kyovola bwe yava eri kubaawo Kafeero yali amututteeka abeera ne Kafeero nga akolera bisirikirwa waka. So kojja bwe tuba tukola okugeraageranya kuno mu bayimbi bano abasatu bw'obadde ogamba gundi tumugjamu Livingstone Kasose tumugjamu nituleka zino empologoma ebbiri awo n'olyoka otandika buli omu kwogera ku by'omulowoozaako naye era byebintu mulimu ebyeyogerera byokka kakati bwe tuba tuli kubasudde ne Kafeero buli omu alina ekintu kyasinza munne. I understand. Kuba gundi basudde bwe nabyogera abatamanyi abamu abatamanyi byenjogera oba abatabitegeerera we mbitegeerera bajja kulowooza nti njerega bayinza okulowooza weekuubiira naye Kafeero yali muyimbi tufunagana njagala muleme kunkwata bubi kuba abantu abagala basudde bangi nange ndi omu ku bakola ki abagala basudde naye ate music mumanyi kakati Kafeero yali muyimbi ate basudde yali storyteller. Alaba omukutu guno njagala obyawule storyteller ne singer ne musician. Yes. Kakati nga basudde ne nga bw'aba ayiyiza oluyimba teri luyimba lwe yayiyanga nga terulina nankani lugero. Kusubscribinga ku Focus TV bingi